Huh? Where do you get the money to buy an iPhone 17? Toina sister we webweru yagikusindikira. Now you hold the iPhone 17, eye milioni 8. Uyambala wigi za dola 10 milioni 3.5 milioni nyezi komeno wansi. Ovuga Benz, Range Rover, zi Bentley. Otambula chiro. Osula mu apartment, emisana wonoba webase. Otambula chiro. Echiro ogenda n'okola. Mukwano, your time is coming. Just tonaba kubeera nga Katonda akujjako akyakubiseka akasubi, but your time is coming. Abantu abamu bamama bamwe babatya bw'ofuna kati olaba abantu abamu mulina naddala bw'obeera ng'okuze ne single mother. Ate nga single mother bw'abeera nga temuli, you don't come from a well-off background. Bw'ofuna erinnya n'ofunamu kasente, mama wakulabanga Katonda tayagala kwogerako, tayagala kunyiiza. So abantu abamu temufuna kubuulirirwa okwo. Okitegeera, bamama bamwe babatya tebababuulira bituufu. Okitegeera. Okay. Wasizotya omulungi atulaba. Oyo mukyala abadde ayogera abasinga mumanyi nga fine mama ku mutimbagano gwa TikTok era mu bigambo bye teyerya nnyo ntama. Ndowooza owulidde osobola kusinziira ku ki oba n'okusinziira ku bigambo byayogedde. Agamba abawala basinga tebafuna kubuulirirwa. Bino byonna byogera nga tukyalondoola okumanya ki ekyasse mwana muwala Dana Skies. Ne gye buli kati tukyanoonya ekyasse omuwala ono kikyabuze. Bw'owulira ebigambo bya fine mama, mu bigambo bye mulimu abaana obutabuulirirwa. Bagamba nantabuulirirwa yasabala gwa bbumba. Waliwo ayogedde n'agamba nti bamaama abamu balaba abaana nga boonooneka olw'okuba omwana ye breadwinner ewaka tajja mmugambako. Bino byonna wakati nga tunuulira enfa ya mwana muwala Dana Skies, wakati nga ensi ekyebuuza ddala ki ekyasse omwana ono. Omwana afudde ku myaka emito, omwana w'obuwala, wakati ng'ensi ekyanoonya ddala ki ekyafiiriddeko okufa kw'omwana ono. Ebigambo bingi byogeddwa, buli omu ayogera kike wetwogerera, naye ansa zikyatubuze. Fine mama alina ebigambo bingi byayogedde ku mwana ono. Nedda, not ku mwana ono. Nedda, ku baana ab'obuwala abagamba abalivinga good life, abalivinga obulamu obulungi. Ebigambo by'omukyalo ono njagala mbiwulize bulungi. Nalikodinze live ye kigambo ku kimu kuba yabadde ku live. Njagala twongereyo okuwuliriza mu bigambo bino ebya fine mama. Wuliriza bulungi, teekayo okutu, wuliriza ebigambo bino. Bw'ofuna mwaka bina n'ofuna omubiri n'ogamba kyekyo nze mmaze. Okitegeera? Mama akimanyi yegwe breadwinner ewaka, mama akimanyi yegwe omuleetera akasente ewaka, bw'akuvaamu bw'amala n'okugambako ekigambo oyinza omwekyangirako.
chovola banga muskomekeredde bamama bamwe babaziise tewaliyo muzadde ayagala kuziika mwana we tewaliyo muzadde ayagala kuziika mwana we huh? Where do you get the money to buy an iPhone 17? Toina sister wo hey. Bazadde bamwe bagenda kubaziika. People will not have kind words for you. Bagamba omufute bamwerekereza bigambo omufute bamwogerako, but people are not going to have kind words for you. Everyone was saying a few days ago babadenga omuwala bamuoninga abakazi nga bamukubira abayinjawulo. You guys, I want to tell you a story. Twalinga ku campus, but this girl might be watching naye. Anyway, we are not in touch atayinza, but it might help a girl out there. Twalinga ku campus. Now you guys, I told you nasomera na Mirembe Hillside. So we had this very beautiful girl. Sigena kumogera linya. We had this very beautiful girl. Nga mulungi. Nga ile tala lya na Mirembe Hillside. Mwabantu abali basoma naye. Nga mumanyi. Nga ile tala. Amanyinga bana bana bagamba tala lya kibuga. Nga yoyo muwala. Wetwa joining a campus, nze nagenda Mulekerawo University. Nagenda Nakawa. Kati bazadde be baberanga mu kyalo. Babera fort. Omuwala oyo natandika okumesinga round n'omusajja omufumbo. Omusajja oyo omufumbo nga mukyala we ali lubuto. Mmanya abasajja nga bwe babeera nga alina omukyala we ali lubuto. Abakyala babeera mudi, musajja olumu bwanyuka ku mulimu atuukira mu hostel. Omusajja yali yapangisiza omuwala hostel ku mubs. Okitegeera ng'omuwala omusajja buli wanyuka mu hostel ya muwala gyapangisa. Omusajja buli wanyuka mu hostel ya muwala. Kati mukyalo w'olubuto n'atandika okulinya omuwala oyo akagere nga amulinya. Kubanga yagamba nga omusajja wange buli wanyuka akomawo leeti. Ate omusajja era nga bw'abeera alina gy'ayiseekera mutegeera. Omusajja mutegeera nti bane omusajja wange alina gy'ava. Munange n'atandika okubeera nga amulinya akagere. Omusajja alina nga bimotoka babita Nuwa Super Custom bwezityo nga ya black. Nga era bune bwa parkinga wati ku hostel eri Nakawa nga badda mu motoka. Kati olumu omukazi bwajja bwatyo. Bali mu motoka. Baguddewo ku kadirisa. Omukazi najja n'ayiira oyo mukwano gwange acid. Yamuyiira face wano wonna. Yamubaza. N'amuyiira wano wonna. Sijja mwogera linnya abasinga mumumanyi. Yamuyiira acid wano wonna. N'asooka n'atwekweka omuwala. Yagenda okudda. But fena twali tukimanyi nti alina omusajja omufumbo yali amusasula hostel, yali amukola shopping, yali amugulira buli kimu kyalina. Nga twegomba obulamu obwo. Nga twegomba life ye. Ebyo abawala bye tubeera twegomba. Nga twegomba nduga ne baneegoosa basaala ki. Nga tugamba banaye yakola atya Katonda naye ffe twakukola ki. Naye bannange namala okulaba. Teweevumanga ensi nga tonnafa Katonda. Kuba mwegomba abo. Talina haso gy'omulabi akuba. Mubeegombera bwerere bonna tebali bulungi. Zange zibeera za kwekulaakulanya nze. Si za kwekulaakulanya family gyenva. But wabulanga ne mama ne taata babeeranga batankana sente z'olina. Omwana waffe talina gy'akola. Asiba mu apartment yeebase. Abaana b'e Kampala ennaku zino kati buli omu yeekwasa ntunda ngoye. Engoye ze mutunda za mitwalo 3. Ebizigo bye mutunda creams ezerusa nga za sente ntono gumu kitundu mitwalo 3. Omuntu okuzikwata zonna n'afunamu apartment ye miliyoni 2 nga oba okoze nnyo bannange.
ezo sente nga zibeera nnyingi ne bw'oba osiiga makeup bamutusiigira mutwalo gumu kitundu ebiri ne bw'oba bakusiiga wa mitwalo 5 bw'oba olina edduuka mu Kampala nga lisiiga makeup tolisasulira rent kati sente zonna z'ofunamu ng'ozitwala eri ku apartment osula mu apartment ya miliyoni 2 kyokka ogamba olina n'edduuka mu Kampala erisiiga makeup oba eritunda engoye. Bawala butayagala ku livinga within our means. Okitegeera? Bawala butayagala kolaki kubeera nga twegomba njagala mbeere ng'oli yaguddewo akaduuka k'enjala nange njagala okafuna avuga emmotoka ya miliyoni 10. Okitegeera? Njagala kubategeeza nyinza okuba nga nina abawala benjogera nabo because ginemize most gibeera gy'abawala. Ginemize most gibeera gy'abawala. Abawala ffe tusinga okwegomba, twegomba ebintu bye tutasobola, ne twegomba obulamu bwe tutasobola kubeeramu, ne twegomba buli kimu kye tutasobola because mpostinze video linagamba you can't know your fate. Fena tugenda kufa. Kichitufu fena tugenda kufa. At one point fena tugenda kufa. Buli omu tamanyi bulwadde bwagenda kumutta. Eri abagenda okufa sirimu, eri abagenda okugetinga madadi, eri abagenda okufa ebintu bingi. Nayo ekikulu okudde otya. Gw'omulambo gwo bagenda kugwogererako ki? Nti abadde akola ki? Abadde yeetunda? Bagenda kugwogererako ki? Ekituufu omufu abeera takyawulira naye boolese emabega okuswala famire y'abazadde bo. Batuuka n'okumubuuza ye bannaye maama afudde ki? Wali mulumbe ng'abantu bagenda kuziika basoma bannaye omugenzi afudde wa myaka 2 afudde bulwadde ki? Afudde sente z'abandi abadde alina okusasula. Mulekerawo okwegomba bye mutasobola. Mulekerawo okwegomba bye mutasobola. Agambe nti bagenda kubabuuza nti munaye yafudde ki? Faini mama akugambye afudde sente z'abendi. Mu bufunza alinga agamba abaana ennyonyi ze mulinnya bwe tubyogera mugamba ffe tuli banaku. Abaana ennyonyi ze mulinnya buli kaseera olivinga obulamu obwakabi. Weeyagala. Yes, buli muntu alina kweyagala. Naye kyamazima kiri nti bagambye nti omwana yeyagadde bagenze wa maama we waka ng'ekifaananyi omwana kyabadde alina eno mu bantu tekikwatagana nakiri waka. Meaning tuli nnyo mu bulamu obw'obulimba twesuddiya. Penge yagambye mulekerawo kwegomba abantu bemulaba ku TikTok. Nwagala olwane nnyo ofaanane Faini mama onabeera eri mu Amerika. Olwane nnyo nange njagala mufaanane. Lwaki tekisoboka? Tutandika okwepimira. Faini mama nyongera ku bigambo ebyo. Bine bigambo bingi byokyayogera. Within your means. Mulivinge within your means. Because wayagala okubeera nga gw'ofuna iPhone 17 is going to come with a lot. Egenda kujja n'ebintu bingi. Omusajja okwevamu miliyoni 8 n'akugulira essimu. Keeba eno. N'akugulira essimu. N'azeevaamu. Aba kusuubiramu bingi. Bagamba something for something. Something for something. Tewaliwo omuntu agenda kukuwa kintu kya bwerere kweno dunia
buno obulamu bwe tulimu. Tewali muntu agenda kukuwa kintu kya bwerere kweno duniya. Tudde katono wano fine mama. Katuddire mwako tewali buzibu. Something for something. Tewali wo muntu agenda kukuwa kintu kya bwerere kweno duniya. Duniya no. Tewali agenda kuwa kintu kya bwerere. Leka tukadde muzo kubanga mwefuula abatawulira. Something for something. Tewali wo muntu agenda kukuwa kintu kya bwerere kweno duniya. Buno obulamu bwe tulimu bwa haso. Era lero mbadde ngamba abawala, nina abawala bebadde jogera nabaawo ne bagamba mwe temuva ku haso obulamu si bwangu. Omanyi waliwo ekitibwa ky'ofuna n'emirembe gy'enjawulo gy'ofuna bw'obeera ng'okola ssente yo nga tekuliko muntu alookeera muntu agamba nti bannange ezo ssente zange biki Nabs, how are you? Waliwo emirembe gy'ofuna n'ozuuka ku makya n'olaga akayumba ko k'ozimbe ne kaba ka ruumu emu nga tekaliiko musajja agamba nti banaye akakayumba akakayanira. Okitegeera? There is a lot of peace in showing off. Ne bw'oba oguze kagaali, ne bw'oba oguze ogamba kakagaali nakagula mu musaala gwange ogusooka. N'ogamba nti Fine Mama Properties ekyo nkizimbe mu haso yange. How are you, Eric Designs? Ogamba ote? Abo abawala be mwegomba balina basajja abafumba, basajja bakulu. Gwatasobola nakugamba muno kamuleteko mu kamera. Kubanga yakkiriza abeere namba 15 ew'omusajja. Yakkiriza abeere namba 10. Basobola okumuwa kalaifu akalungi. Abawala bawane Kampala bafa ssente meka. Ne bagaba mitwalo ago 5 nga g'omuwadde. Abaala banga gwamukoledde bane ekisajja kyange kigaba mitwalo 5. Ne bagaba mitwalo 2. Ajja kugamba banenza omusajja wange agaba mitwalo 2. Abawala abasinga wane Kampala bali ku basajja bafumbo. Owulira abawala akugambye abawala abasinga bali ku basajja bafumbo. Owulira ebigambo ebyo akugambye abawala abasinga bali ku basajja bafumbo. Ojja kugwa kuba w'omukazi ofuna ebizibu by'otamanyi. Byebyo njagala tudde mutuwulirize ebigambo bino Fine Mama byayogedde. Agambye ze bafa ne bagaba mitwalo ago 5 nga g'omuwadde. Sajja yakkiriza abeere namba 10. Gwatasobola na abo abawala be mwegomba balina basajja abafumba, basajja bakulu. Gwatasobola nakugamba muno kamuleteko mu kamera. Kubanga yakkiriza abeere namba 15 ew'omusajja. Yakkiriza abeere namba 10. Basobola okumuwa kalaifu akalungi. Abawala bawane Kampala bafa ssente meka. Ne bagaba mitwalo ago 5 nga g'omuwadde. Abaala banga gwamukoledde bane ekisajja kyange kigaba mitwalo 5. Ne bagaba mitwalo 2. Ajja kugamba banenza omusajja wange agaba mitwalo 2. Ze bafa. Omuwala bamala okumuyira acid n'asooka neyeekweka okumala emyezi 2 na registeringa dead semester. Nagende yo napangisa ya kazigo omusajja nagezako okumukola plastic surgery, nagezako omukola plastic surgery. Naye nga wa byonna tewali, byonna tewali. Nagezako okumuddabiriza agenda okukomawo omuffe ng'era amabwa ga acid ogalaba acid azimba. Nasooka natulimbawo
nafuna accident nakola ki naye nga accident omumanyi omuntu afunye accident amabwa gabeera kuli kwennyini gakalira kuli ebyo byonna ayogera ku muwala oli eyali kubba w'omukyala omu ayogera ku muwala oli eyali kubba w'omukyala omu nti ebizibu bye mugenda okufuna nga muli ku babba b'abendi bitandise okweyoleka. Ebizibu bye mugenda okuba nga mufuna wakati ng'ogamba nze nafuna ekisajja ekikulu kishuga dadi bye bimu ku ebyo. Fine mama yegedde ebigambo birungi nnyo nnyini ddala. Wano omukyala bamuyita Sylvia Autopat ye naye ayina narrative ye ku nsonga bweti. Njagala naye mufune naye tuwulire ebigambo bino abyogerako ki. Njagala tumufune tuwulire ye ebigambo bino abyogerako ki mu mbeera efaananidde kuba ye ayina ye engeri gy'alabamu ebintu mu ngeri ey'enjawulo. Bamuyita Sylvia Autopat ali wali ewa Kiseka abasinga mu mmanyi. Njatuwulire ku bigambo bye agambye bw'ati. Kitalo nnyo ekya Diana kitiddeko bambi ku bafiirwa ne mbabuuzaako weda ndi ku TikTok wano buli omu agusalira omwana omuwala nga bw'ayagala era nga bw'abadde akula abasajja era ekikula amangu kifa mangu abadde alina zi trip ez'okumukumu. Tekyemanyi ku bannayuganda ayagala bw'aba yabonaabona nnyo oba bw'aba akyabonaabona n'ensi na buli omu aboneebone nga ye. Diana ne bw'aba abadde alina abasajja baakuula ani atakuulangako. Nammwe kennyini abasajja mwayiga okukuula abakazi mulya ssente z'abakazi. Tetunnamanya kyasse mwana wabula Katonda yekka y'amanyi. Ate buli muntu alina enfa ye gy'ajja okufa kkiriza obagaana. Kale kisinza okuluma abantu abangi ku TikTok wano mwana muwala ono okuba nti abadde yeeyagala nnyo. Abadde bamanyi Diana zibinayogeddeko batonotono abadde muwala omwewulize eyessaako omuwendo omutuufu ng'omwana omuwala ali steady bwe yandibadde abeera. Nilwako Abannayuganda mwogera temwagala kulaba ku muntu wali bulungi abayisiza ddala bubi. Bannayuganda muyina ettima buli muntu mwagala kumulaba nga akaaba. Kwegamba mulaba omuntu nga alinnye kunyonya agenze n'agenze eri muli ddala nga mwagala kunywa butuwa. Bantu mmwe mwakyawa ebirungi bula Mukama bibakwese era mujja kubeera nnyo gye mubeera nga mwogerera eyo. Ebigambo bya mukyala Sylvia Autopat mubiwulidde. Njagala omanyi buli muntu gwe mbadde nzannya ng'amuddamu emirundi ebiri tuleme kwekwasa nti tetuwulidde. Njagala tuddemu tuwulirize ebigambo bya Sylvia Autopat. Kitalo nnyo ekya Diana kitiddeko bambi ku bafiirwa ne mbabuuzaako weda ndi ku TikTok wano buli omu agusalira omwana omuwala nga bw'ayagala era nga bw'abadde akula abasajja era ekikula amangu kifa mangu abadde alina zi trip ez'okumukumu. Tekyemanyi ku Bannayuganda ayagala bw'aba yabonaabona nnyo oba bw'aba akyabonaabona n'ensi
na buli omu aboneebone nga ye. Diana ne bw'aba abadde alina abasajja baakuula ani atakuulangako? Nammwe kennyini abasajja mwayiga okukuula abakazi, mulya ssente z'abakazi. Tetunnamanya kya ssemwana wabula Katonda yekka y'amanyi. Ate buli muntu alina enfa ejajja okufa, kkiriza obagaana. Kale kisinza okuluma abantu abangi ku TikTok wano, mwana muwala ono okuba nti abadde yeeyagala nnyo. Abadde bamanyi Diana nayogeddeko batonotono, abadde muwala omwewulize eyessaako omuwendo omutuufu ng'omwana omuwala ali steady bwe yandibadde abeera. Nilwako Abannayuganda mwogera temwagala kulaba ku muntu wali bulungi, abayisiza ddala bubi. Bannayuganda muyina ettima, buli muntu mwagala kumulaba nga akaaba. Kwegamba mulaba omuntu nga alinnye kunyonya agenze n'agenze eri, muli ddala nga mwagala kunywa butuwa. Bantu mmwe mwakyawa ebirungi, bola Mukama bibakwese. Era mujja kubeera nnyo gye mubeera nga mwogerera eyo. Temusobola kuddako waka kulaba ku bantu bammwe mu budde. Mwakyawa ebirungi, mulekerawo okusalirawo bannammwe. Bw'oba okyabonaabona bibyo. Abannayuganda eno ndowooza ate ya Sylvia Autopart aga bannayuganda mwakyawa ebirungi, kyova olaba Katonda akyabibakweka nnyo. Agambye bannayuganda mwakyawa ebirungi, temwagala birungi, kyova olaba Katonda akyabibakweka nnyo. Katonda akyabakweka ebirungi. Ebigambo bya Sylvia Autopart agambye temwagala kulaba ku muntu alinnye ennyonyi, temwagala kulaba muntu alabika bulungi, temwagala kulaba ku muntu alivinga good life. Gwe atulaba olowooza ki? Ebigambo si byange, opinion z'abantu ab'enjawulo. Gwe olowooza ki mu mbeera eno? Sylvia agambye bannayuganda temwagala kulaba muntu ali bulungi, mwagala kulaba muntu ali bubi. Oh my God. Mwagala kye kituufu ddala? Agambye bannayuganda ekituufu kikye mwagala? Mwagala kulaba bali bubi, temwagala kulaba bali bulungi. Oh my God. Tukyatunuulira obulamu bwa Diana Skies okuva we yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ebigambo bingi byogeddwa, abantu basaze omusango ku mwana ono, ne gye buli kati bakyayogera ebigambo bingi. Naye byonna Mukama yamanyi, era Mukama yamanyi omuntu omutuufu eyatutte obulamu bw'omwana ono omuto. Mukama yamanyi omuntu oyo eyatutte obulamu bwa Diana. Kivola kugamba weyagale mu nsi eno to the fullest. Tomanyi ddi lw'ogenda, tomanyi ddi lw'ova mu bulamu bw'ensi eno. N'ekirala, abafu tetubasalira musango, tusomese abakyali abalamu.
omufu tomuwanga kyakulabirako. Olugendo lwe lubadde olwo tuyigirize abakyali abalamu. Tuyigirize abakyali abalamu. Ono Diana yagenze. Oyo Diana yagenze. Omwana muwala oyo nga bw'omulaba awo ku screen awo ye yagadde. Buli kyagadde okola akikozesezza mu kaseera ke. Tumujje mu kyokulabirako kati tusomese bano abaana be tulinawo. Ebigambo bya fine mama bitwasoose nabyo nga tumaliriza, njagala nziremu mbazanyireyo katono nnyo ku bigambo naddala ebya fine mama ebitwasoose nabyo bw'ataabiwulidde. Sooka owulire wano katono nnyo nzije mbasiibule. Where do you get the money to buy an iPhone 17? Toina sister we webweru yagikusindikira. Sente ozijjawa ezigula iPhone 16, 17. Toina muganda wo oba sister we yagikusindikira nga ali bweru. Ekyebuzibwa fine mama wano nange kambuzeemu abali ebweru basobola okugula iPhone 17 mukwano. Gende maaso. Now you hold the iPhone 17 $1 million. Uyambala wigi za $10 million 3.3 million nyezi komeno wansi. Ovuga Benz, Range Rover, zi Bentley. Otambula kiro. Osula mu apartment emisana wonoba webase. Otambula kiro. Ekiro ogenda n'okola. Mukwano, your time is coming. Just tonaba kubeera nga Katonda akujjako akyakubiseka akasubi, but your time is coming. Abantu abamu bamama bamwe babatya bw'ofuna kati olaba abantu abamu mulina naddala bw'obeera ng'okuze ne single mother. Ate nga single mother bw'abeera nga you don't come from a well-off background. Bw'ofuna erinnya n'ofunamu kasente, mama wakulabanga Katonda tayagala kwogerako, tayagala kunyiiza. So abantu abamu temufuna kubuulirirwa okwo. Okitegeera, bamama bamwe babatya tebababuulira bituufu. Okitegeera, bw'ofuna mwaka bina n'ofuna omubiri n'ogamba kyekyo nze mmaze. Okitegeera, mama akimanyi yegwe breadwinner ewaka, mama akimanyi yegwe omuleetera akasente ewaka, bw'akuvaamu bw'amala n'okugambako ekigambo oyinza omwekyangirako. Kyova olaba nga mukomekeredde bamama bamwe babaziise. Tewaliyo muzadde ayagala kuziika mwana we. Tewaliyo muzadde ayagala kuziika mwana we. Bibigambo ebyo bwensukka wano n'ensukka wano nja kuba musobya. Kambagalize a blessed day. It's a Friday. Tugenda mu weekend kuwayagala abagenda okukyakala muko mugende mweyagale. Obulamu bwa kiseera. Oli bwafiira mu bbaala
tekigaana gendayo entuuko ey'okufiirayo tenaba kutuuka. Gado baagaliza olunaku olulungi mbeere bulungi mweraba.